omukulu Emma omukulu agamachi amanyi koza amatufu gwe Emma Carlos Emmanuel Mulondo agewaka Mazale musajja wa mama muzungu wa Gabunga ni agenda omuze Emma Carlos notisa bo mukuba manager abakyasinze okubeera ne record go osinga okusitula abayimbi ne baleeta ekyo kyo kikola otya kisa kya mukama ate nakwezula kyoyagala kasita wezuula nola nti oli painter nowaayo kyonna era ofuuka painter mulungi kasita wezuula nti oli muyimbi nowaayo wenna era ofuuka omuyimbi kasita wezuula nti oli presenter oba bannamawulire ne weewaayo wenna era ofuuka ekyo kyoli kati ze nezuula zisobola okubeera manager soko tujukizeemu ku bayimbi bewaka nga ensi eri tebamanyi ne bakuba nobaleeta ne bawuugumya Kampala n'emirirwano Fina Mugerwa Dream Girls Dream Girls zabavamo bulungi kuliko Rena Leila na Anita Wafakio Kokofinga Kalifaga Naga mukwano gwange tugenda okwogerako olwaleero Radiant Wizo yali ampise tukikwatemu wabulira ennaku zino sabula ndi mu music nina da ku side eno pushing a government because sijja kungasa kukadira music ngati manya asobola okufuna ne sitamufunamu nengate waliwo omukisa already nya ne experience jenina asobola okugana ne government netereza music on my music waffe kamba bulire titukola nnyo nete tulina we tutunda bintu bye tukola okole music fina balala bafimbo nabona necha mukisa mulungi nnyo nti omwaka guno gwe mmaze olne timje tukola nayo ngekulu ragadi tugeza kulaga government sector eno gyemutunulira enga olaba yo bulimi ya tourism esobola okuvaamu ebibala era ndiwamukisa nnyo okubanjulira nti government yawulira eddoboozi eri waliwo enteekateeka zetwala kabanga ne waliwo enteekateeka ezigenda okutereeza system eno omuntu ng'akeera ekifo ekituma kikyo bwe tukeera kumanya nti tukola ebintu byaffe tulina bwe tubitunda tutundira ekintu kimu shows kale kakwenye kwabera ku radio yafa ne music wali bamwanja bamukola ki bamukonsume cyane cyane kwa Facebook Michael Jackson yakyafunamu because systems zaabwe ziri wakuru nnyo kuza ziri zidaka ati n'omuntu wakola kayimbe no wakadawunoding eno ne bino bisubitano waliwo system ekola ki ne neighbor waffe Kenya government yakitegedde era tuli muteekateeka bajja byanjula mujja biraba tujja kuba bamukisa kino radio olo kafero fino time nabana bafa wajja kubeera system nga basobola okufuna sente zaabwe n'abalamu naye nga tudipendinga ku kintu kimu kyokka shows mu bumpimpi music kale kitegeeza soka n'omuzaako ebbali osobola okukwatagana ne government music tale management yennyini nasoka nengizaako ebbali naye nga kyali music nga mulwanirira nga activist yes nagezaako awo naye nga era olamanyi music olina okuba nga ekintu kyokola olina okuba nga mutuufu nawe owulira kyoyo kikola kitambula kuba tukulaba gwomu kuba manager abatalabika abatabeera nnyo mu mabaala kukyankalanya abantu ekintu ekyo kikola otya soka owe ku bantu kuba manager abamu amagezi okukyankalanya kutya okubeera nga ye buli kaseera bamwogerako bibi omuntu oyo akola wali naye gwe tolina nziro ndoza kiba kikula kya muntu nakulanya ebiseera ebisinga nakula nnyo ne jjajja wange tata waffe yatukezanga buli holiday naddala eza December kuva mu P1 nzijukira yatutwalanga netuwumula ne jjajja nga yangamba nga ekintu kimu yagamba nga ekigambo kimu obuntu bulamu discipline obuntu bulamu bujja kuwanguza kati kindi kimbeera nnyo nakola olinga akusiikiriza noga omwerekereza katugambe waliwo omuyimbi azze n'akunoonya n'afuna enamba paka wakutukenaga Emma njagala obeere manager wange osobola kati ze kankubuulire bangi katola interview eno interview eneerabikako bagenda kweyongera okuva ku bataano bawere 10 buli kanaku average efuna abayimbi basatu oba bataano abankubira oba bakubipinga oba bakuweereza message ku Facebook oba kuki nebagala ku management lwaki tobaamukisa tumale okutereeza kino tekijja kuba kirungi tijja kuba kyavunaanyizibwa okubawa essuubi nga terigenda bba mazaako tumale okutereeza kino system ziterere bulungi abo n'abayimbi abataano osobola okuba managing sooka otubeere ku nsonga y'abamanager bamanager abamu ddala katugaye muno omusajja wafuna omukazi
oba omukazi n'afuuka nga ye manager w'omusajja ebiseera ebisinga wabeerawo challenge mbw ate baagala okubeera nga buli kimu akimanaginga paka byawaka ekintu ekyo abantu bangi nnyo bakimbuuzizza naye ngenda kyogera mu buntu because tuli nsolo tuli bantu. You know, one of the biggest factors for relationship is proximity. You know, abantu bavamu okweyagala because bamaze ebbanga ddene nga balinandaganye kivamu ne bekuba obugambo ekyo kikubulira mu butuufu bwakyo era noobeera mu kitongole kyammwe era mweziri kapu muyinza okukkiriziganya mu buntu mu kyewale era mu buntu ekigaana naye nze nteesa bwenti kino wemuteesa nekigaana nemusalawo kale kakitwala okweyagala then mulina okuteekawo guidelines naye ebiseera ebisinga kigaana mulina okuteekawo guidelines ezibaguidinga ati nno onogunya abeeranga mulimu ene nabeeranga business naye history eraga nti no tekikwatagana nze nabadoza kapa esinza okikola ne bawangala ejofre olutaya ne Irene naye nga kibaamu kizibu nnyo nemuyingira omwaka ogusooka ogwokubiri just embeera gye mukoleramu yokka ebaleeta sina ngeri gyenkinyonyera n'embeerayo eba nzibu. Gwe kennyini walinako abayimbi nga 4-5 nga bonna bakyala gulwaki embeera teyakutuukako ate ng'essaawa eyo bali beetaaga nnyo ebikemo byabeerangawo naye kati ku wafagiyo waliwo ekikemo tekyasoboka kubeererawo netukkiriziganya netwagalana netufunamu nekirabo ky'omwana tekiri mu sitaani tekirina tteeka lekimenye. Lwaki amubaawukana ate mu bubi anti kyenkugambe kiri kizibu nnyo okugatta bizinesi ne laavu kizibu history ekiraze ensi yonna kizibu era kiba kizibu it takes a lot of compromise understanding okikwasaganya ne mukituusa nga katugambe kankuwa ekyokulabira Geoffrey Lutaya ne Irene nga bakituusiza. Katugambe kuba essaawa zino mwe kennyini bakulu baffe betulabirako mu industry mugenda mugibuukamu mudda ku government tetulowooza ebyobufuzi bigenda byonoona industry. Kati waliwo parties bbiri waliwo abazze mu byobufuzi okwongera okufuna embeera atereza embeera gyalimu essaawa ezo ne wabeerawo ne pati endala eyaffe gyendimu eyagala okulaga gavumenti tinedda tetwagala sente zeezo tulina ebintu byaffe tusobola okutunda tuterewo embeera ennungi copyright ekisinga obukulu tuterewo embeera ennungi because goyina amaanyi nze ng'omuntu omu Emma oba ne manager abalala bonna n'abayimbi abalala tulina buyinza busobola okwenfosinga copyright ebitongole bya gavumenti ebirina amaanyi kuli ministry tutwala eya culture URSB ne police tuterawo embeera nga tusobola okutunda ebintu byaffe because katika kule omuntu akola business gyenkola oba n'omuyimbi ali ku level radio gye yaliko kakukola kyokulabirako ekya radio mu Nigeria, Kenya ne South Africa balina sente nyingi nnyo because gavumenti zaabwe zategeera nti mu sector ekola ne bagiterawo policies ne systems ezikola naye kati saawa zino Masembe abaana bagenda kusala music wa radio mu computers mu Kampala wonna ne mu Uganda baddeeka n'akaveera k'omugaati n'akaveera k'enkoko n'amata bo balabirira abanaabwe ne radio family yaabwe ekagenda ki teeka ekitiibwa tino balina omuyimbi radio ayimba obulungi segede nga balina okubeerawo system ate kyangu nnyo because system ya mobile money weeziri omuntu naweereza mobile money bituma kikulira ku simu ne music kisoboka era byetulimu era mbagamba bonna kitona ali eyo musindike ekintu ekyo because government yakitegedde era egenda kitegereza. Music olowooza bano abaana abato abajja mu maaso eyo gye tugenda tebamufune mu obuzibu tetulowooze munno abamu baddawo ne bagamba mwabasookayo mwakyonoona kuba bapresenta mwabawanga sente mwasukka nga sente empitirivu tebafuna challenge kituufu saawa zino cost of production oba cost of promotion or promoting music eri waggulu nnyo kino olina okubanga olina ekitone nnyo emitwalo 5 ogenda mu studio olina okubanga olina ekitone nnyo miliyoni nnyo okukola video olina okubanga ekitone nnyo olina promotional budget ya millions zitajja kwogera because edda wapromotinganga music
tugambe mu Silk na Genoa ne kati Koloyo kena mabala 10 n'okusoba ate buli bala lina DJ basatu nuli wakubanga mu Silk n'okubanga Genoa ne spill of effect nebeera ne Barcelona ze Kampala nezikubya gundi cost of production eriwa gulu nnyo ate okuyingiza ku tini kyanza wenenyeza Bebe Cool with all due respect, I respect his hustle. Ne ebintu bino byandibadanga amamuze because I akutuka akola ki akuina mugaye muzeyi basic kama entails to know producing no promoting no distributing no color returns negative to producing and promoting distribution info we don't have guaranteed returns ati awatwagala government ekole ki iremo kati bife tugamba abatesa ne government tugamba era ndibwa mukisa nnyo kubagamba government yakibulidde si music ye kale buli mnachitone filimu katemba buli alina content kyawe tuli tudeko ku mbere ya Bebe Cool tetulowooza mbu Bebe Cool yenga ye watuuka eri wa muzeeyi yeyogerako yekka awayo birowoozo bye tatunuliranga ye industry ya music wekirabikanga because babeera wakati kumanya kibateesa ne wekirabikanga because ye wakombawo ng'alina ebibye tatumiza bateteesezza ki music and muzeeyi nabeera n'ekifaananyi ekyo tinno kireka kino kiyamba natafuna kiri ekifaananyi kinene naye kati ekifaananyi yakifunye era abakwatibwako mu gavumenti ye bakimanyi era bagenda kiwa priority naye wantu gyayagala okudduukirira okulanga industry yaffe etereera nga waliyo enkokola mpitirivu ensi yonna etambulira mu nkokola ne mu family ne wakawo okwennyini nnyini mulwanira remote ne muwalawo ensi ejjudde enkokola daddy I want to watch TV no I want to watch news but daddy I want to life is about hustle. So ina kitu yana kufunda complain. Tewali bakule batwaliwe kitu kyo kufunda complain. Abana batabagwamu essuubi oba amagezi ki. Temugwamu essuubi music ajja kutereera. Temugwamu essuubi music ajja kutereera. Wera kwera systems. The production is catered for, promotion is catered for, distribution is catered for. Ngomuntu chains onango zitambulungi. Nga newo batu oli mulamu ense. Family yo. Because music agera kwera ka property. Ono natokede kumacha. Kale tugambo shootize video 3 za milioni 5 singo badoguze mu boda 3 umuntu abasolozira bawali kati kikwetinge ku boda 3 milioni zo 15 tindo music agera kutoka na hii property kalenga property tibaita intellectual property tindo osobola ochivaluing anti na video 10 za milioni 5 za sente wezi ngane banka sobola kola ki kuwa sente music agera tele tebagwa musuru neba manyeshe kibagala bakipushinga because kati amatunga gule tukwatako industry no buli muntu abera n'endowooza ye mubaamu olinga yagamba njagala presenter mubaamu olinga ye yegomba kubeera manager ngera ye kiroto kyagamba njagala mberenga Emma njagala DJ kati omuntu nga ye yegomba njagala beeranga Emma omuwayo bugambo kibubiri gwe skill gye wakozesa okubeera nga oyina brand gye wakuuma mbu paka essaawa zino wabeera abakubira esimu nga manager jatu Emma tukwagala obere ku board nange nasoka kwegomba Steve G we yajjanga ne Blue 3 episode yanyanga Blue 3 ne Juliana nange nkyegomba nnyo era nasoka kwebuuza ku ye mbuza nne ekintu kino mu mutima kyempulira njagala mpata omuyimbi mali ku studio mpolewent kole nange ekintu ekyagala okukola kisoka bakiyita talent management yawonenya nekola research at first of all weebuuze ku balimu bakikola batya 2 kola research 3 bamugumiikiriza 4 weweeyo oteeka okwewaayo emyaka gyonga 5 ojje waddeyo kuyiga then ofune ebintu onofuna ebitumu byonna bijja kufuka brand byonna byekola byokka obeera na mwesigo